kino ekivulu ekya Fic Fameika ekyasookera ddala tekyatambula bulungi nnyo olw'ensonga nti management yali emutambuza ey'omukulu gwe bayita Kama Ivan bafuna obutakkaanya management yasobola okuba ate ng'ekola ebyayo awo nno ekivulu ekyasookera ddala Fic Fameika oba oliawo nga yalina omutima omunafunafu music yali badde amuvaamu awo nno ebivulu ebyaggwerako nayawukana ne manager gwe bayita Kama Ivan olw'ensonga nti baali bagamba nti manager alina amalala nga malala oyinza okugamba nti muyimbi mu nsonga ezo ne zitambula bwe zityo ekivulu ekyazzeeko ekya Fic Fameika ndowooza kyabadde kino kyakusatu wadde ekyali wakati awo tekyatambula bulungi nnyo naye nga Fic Fameika ekivulu kino kyafuna hype olw'ensonga nti marketing omukulu Bobi Wine ku budde obusembayo yasobola okuba ate nga mpostinga ku Facebook page ye n'agamba nti bannayuganda ffenna tuwagire Fic Fameika Nubian n'ateekayo abayimbi abasingira ddala basobola okuba ate nga bawegera Fic Fameika ekivulu kyali massive nnyo olw'ensonga nti Fic Fameika ssaawa zalinga nnya yalinnya ku show naye ng'omuyimbi yasookako ku stage bamuyita Vamos omuyimbi ono ali mu Fennel Records ye mutambuze endongo ye Fresh Kid yaddako awo n'ayimbamu Martha Mukisa n'ayimba waliwo gwe bayita Viper Rankings n'ayimba Fiye Mutoni Zex n'akuba waliwo gwe bayita Zuli Terms Josted n'akuba Josted yali ayimba Bobi Wine weyagira ku kivulu awo n'ayingira abantu ne bawogana Josted performance weyakomekereza olw'ensonga nti abantu baali ku Bobi Wine olw'ensonga nti yali ayingira ate nga Josted ayimba nga tewali kyojja kuyimba abantu bawulire ng'abantu bonna amaaso bagatadde ku Bobi Wine awo no Josted weyakoma Fic Fameika n'ayingira Mick Wine najja n'akuba awo no Fic Fameika najja naye n'asobola okuba ate nga yakitambuza yatandika ssaawa 4 n'eddakiika nga 44 yajjira mu ngoye ze eza white awo n'akikuba massive performance yali ya tabbu nnyo yayina amaanyi ag'enjawulo Bobi Wine ng'ayingidde bakuba ennyimba za Bobi Wine awo ddakiika nga 67 abaali bamuliko kwaliko Joel Sonyonyi Nubian mutabani we Kampala Solomon ne Babi abe baali ku kivulu ekyo kyasobola okuba ate nga kyatambula bulungi nnyo era nga Africana yasobola okuba ate nga ekola record ey'enjawulo bagamba nti ekivulu ekyali kisinze ku Africana ndowooza kyali kya David Otalo ekyazzeeko ky'omukulu ono gwe bayita Fic Fameika ekyasobola okuba ate nga kitambula ebivulu ebizze nga bikuba mu Kampala ekyaba B2C kyali kya mulembe Juliana Kanyomozi nakyo kyali kya mulembe ne ekyazawe ekivulu nga kimaliriza Fic Fameika yalina extra concerts ez'enjawulo yali alina okutambula mu bitundu eby'enjawulo egamba Fort Hoima agendeko Embarra ne side z'eLuweero kati ku concert ye extra gye yalina okugendako side z'eLuweero omukulu ono yafuna akabenje wakati eLuweero emmotoka ye Pajero UBE 228S yafuna akabenje era abali mu mmotoka eno bagendamu ne injury ez'enjawulo ne basobola okuba tebatuukiza ne bagenda eLuweero mu kivulu ekyali massive nnyo era nga extra zisinga zisobodde okuba ate nga zatambulira ddala bulungi nnyo ye Fic Fameika naye nga concert ye abasobola okuba tebagiweesa ekitiibwa Bobi Wine n'abasobola okuba ate nga baaliwo abantu baali bangi nnyo abasobola okuba ate nga bamuzzaamu amaanyi omwana mulenzi oyo gwe bayita Fic Fameika.